Embera ya coronavirus nga bwesobodde okubaate ng'etambula okwetooloola ensi yonna bwe twogerera akadde kano okuvaako e Masaka omukyala gwe bayita Chosen Becky akadde kano ali mu maziga olw'embeera nti ennyumba gye yali azimbidde maama we akadde kano bwe twogerera bataddeko babbulooka banoonya abayinza okubawa wamu akasente basobole okubaate nga basasula basobole okubaate nga babeezaawo obulamu olw'embeera nti COVID-19 asobodde okubaate ng'akwata waggulu ne wansi mu mbeera eno abajjukira obulungi Chosen Becky abadde akola ebivulo eby'enjawulo ng'akuba emikolo yasobola okubaate nga savinga akasente asobola okubaate nga ataasa maama we okumujja ku muzigo asobola okubaate nga amuteeka mu maka agasaanidde okubeera nga gali mu muyimbi nga Chosen Becky omuyimbi asobola okubaate nga akikuba okuva e Masaka abajjukira obulungi omukyala gwe bayita Chosen Becky asobodde okubaate nga atoba n'omuziki okuva e Masaka bannaffe aba Nick Products basobola okubaate nga bamuyamba okubaate nga akitambuza paka Kampala n'asala Lwera awo nno gye asobola okubaate nga akikuba n'agamba nti akayimba ke bayita Bankuza n'ennyimba nnyingi zasobola okubaate nga ajja ng'ayimba n'asobola okubaate nga afuna omukisa olw'embeera nti management gye yasookerako Nick Products yasobola okubaate nga emulaga mu bantu ab'enjawulo ab'emikwano bapresenta ab'enjawulo ne basobola okubaate nga bamwagala nnyo awo embeera nga basobola okubaate nga etambula baafuna obutakkaanya oba basobola okubaate bamuwa amagezi n'asobola okubaate nga anobayo mu Nick Products n'asobola okubaate yayogera bingi nnyo ti management yamukola bitya mu mbeera eyo akadde ako n'asobola okubaate nga gwo management endala eyasobola okubaate nga emuyambako era tebyatambula bulungi nnyo n'agendako omukulu gwe bayita Rogers Kijambu n'agendako wa David Lutalo awo yasobola okubaate nga Kijambu amuyambirako mu mbeera eyo era baavaawo nga tebabitegedde bonna mu mbeera Chosen Becky yasobola okubaate nga agenda mbivulo naye nga akasente takalaba nga buli wagenda bamunyaga akasente mu mbeera eyo yasobola okubaate nga abiteeka wansi ebya management n'asobola okubaate nga agamba kanzire mbufumbo n'asobola okubaate nga gwa mukwano n'omukulu buloga wa Facebook bamwita Dictator Amiri mu mbeera yasobola okubaate nga etambula omukyala gwe bayita Chosen Becky ne basobola okubaate nga bakubawo omwana gwe bayita Heather Mutebi nga muzaala mu buloga gwe bayita Dictator Amiri bwe tusobodde okubaate nga tusembayo akadde kano okuva e Masaka ku ssaza olunaku olwaleero embeera nga basobodde okubaate nga 5 mwezi ogw'omukaaga 2020 nga twakava ku ssaza akadde kano mu kibuga Masaka omukyala gwe bayita Chosen Becky yasobola okubaate nga azimbira maama we ennyumba wetwogerera ennyumba esobodde okubaate nga esiraana abamu bagamba nti baalinaana omusajja atali mwangu nti bateekamu ebyokoola ne bagamba nti omukyala omulokole ate nga taata we pasita lwaki yalemera okubaate nga ayambe ennyumba eno oba okugisabira getusembyeyo okufuna bagamba nti Chosen Becky okuzaala byasobola okubaate nga bimalamu akasente kangi nnyo asobodde okubaate nga asalawo tusobodde okubaate nga tugezaako okufuna Chosen Becky wetukoledde egguliro lino Chosen Becky aganye okukwata amasimu gaffe mu mbeera eyo bw'anaaba akutta amasimu gaffe ajja tubuulira kuba ennyumba tusanze okubaate nga tusangako for sale oba ekiraga nti etundibwa n'ennamba y'essimu kweri eraga nti ennyumba etundibwa ennyumba eno eri ku ssaza e Masaka asobola okubaate nga agigula ali ku YouTube gamba nti oli Oman oli South Africa oli Dubai oli mu America akayumba bakatunda ennyumba gaggadde y'omukyala gwe bayita Chosen Becky gye yali azimbidde maama we ave mu muzigo bisobodde okubaate nga bigaana olw'embeera ya COVID-19 wonna wosinzira okubaate nga owuliriza tukyakola okunoonyereza ku nnyumba eno lwaki bagitunda kituufu byokoola oba omwami gwe yafuna Dictator Amiri yalina ekisiraani nze naawe tugenda kubaate nga tuddeŋŋana